Owa ndi bulungi. Wiki tugimazeeko nga pasita ali mu maziga. Omusumba w'e Kanani. Omusumba w'e Kanani pasita mazeemu amaanyi. Ate ati omusajja okukaabira abaana be. Sajja ayagala kulaba ku baana. Yansuusuuti yamusingira. Aba pasita muzingo ensuusuuti yamusingira abaana. Kakati ate alaga nti abaana bafaako ate abafiirako ki. Ekyo kimuggyako kita rights ez'okubeera taata. Ate ani abamugaanyi. Mu bye yayogedde wawuliddeko ng'agamba nti nagenda ku mulyango ndabe ku baana bange omukazi oyo n'ansibira wabweru wakiwuliddemu. Wawuliddeko ng'agamba abaana abo ne mbakubira essimu ne bagaana ozikwata. Yagambye mtu waliwo omu yamukubirako jjuuza awo. Mbu n'ensanyuka ekufaako obufinga. Exactly, that's my point. Kati Bujinga alina kutegeera butegeezi. Ayogera amazima ensonga eri ki? Akyaye Makula. Because kati awo wali proof point ekizibu kya Makula. Lwaki akaabira baana ng'ate Makula tazaala? Kitegeeza ali board. Ayagala kulaba ku ayagala baana. Ye ayagala baana. Singa Makula abadde azaala ng'alinawo abaana be nga bana oba basatu essaawa eno. Yandibadde agambye nti Mukama webale abaana abakulu banvaako nennina obwana bwawe bunsanyusa n'obuto. Bw'oyogera bw'otyo Musamoni yemu yasooka agamba abantu basabire Makula. Makula yazze ng'akaaba n'agamba Musumba asikuzaalidde abantu banvuma naye kati n'agamba bannange tuwanike emikono Makula anaazaala n'ababuuza nti ajja zaala. Ng'azaala abaana ng'omwana amugjawa. Bazaala abalongo. Ng'abajjawa. Gye babajja. Ngabo batakyamanyi kuba luswini. Ne koodi yennyini. Ne koodi Makula musajja yabba mubbe. Biri mu Katonda. Mu kumubba ne Katonda naye anyiiga. N'atekawo ekibeera. Ate olumu sina Katonda. Abo baana beesawuza nnyo bagenda nnyo mu bintu by'abalogologo ebyo. Ate ogamba kankuba omusajja naye omwana tojja muzaalira. Jjajja nzize nno nyamusajja. Omusajja ye kalujja mutwala. Naye tojja kumukola ki? Nokkiriza jjajja kasafuna omusajja. Jjukira bw'oba tonafuna musajja olowooza kye kisinga obukulu. Bw'omufuna ng'otandika okutegeera nti weetaaga abaana. Bw'ofuna abaana ng'ate otandika okutegeera nti weetaaga ssente. Kati ebyo bitamya mu sequence. Katonda alina omusajja ne ssente. Omwana abuze. Kyova olaba nti oli akaabira abaana bali. Awuli omukwano gw'abaana gumala ne gujja ne gumusuukunda. Ayagala okulaba ku baana. Naye nkoze ntya wano talinawo yadde aleeta abo okukyakya adoptinge. Tasobola. Yeetaaga kulaba ku biological. Science alina okukola asooke abeereko n'olubuto awamu alubuulireko emyezi 9 ng'alubuulirako. Naye waliwo bebadde nga bajja batugamba nti omukazi oyo ali lubuto ne batulagako awo waliwo lwe yalukwata nako bw'ati waliwo ono Uncle Fulu lwe yafulumyawo ndi Makula ali lubuto oba zivangamu wali batugamba ajula ku Roziwero. Ekikulu kati kyakuzaala baana. Oba luvuddemu ffe twagala baki? Ensi yagala baana. Pentagon mwagitadde wali kati mwagala baana. Twagala baana. Pentagon katusobole tugireka twagala ku baana. Kaya kubeera mwenyine tugala tugire nga tugireka. Nga bwe yatusaba naffe twagikoze ki? Twagivuddeko. Ate kati ne pressure nnene kubanga gundi azimba kanisa. Ani? Omukyala we. Mama Teddy ali kanisa kwetebero lyawo ku. Mama Teddy yali asabira ano ku Hotel Triangle. Mama Yesu kati nazimba kanisa. Kati neyo pressure yabiwulidde byonna. Abaana ba Teddy bonna bali well off. Alina bayinginiya ngaba. Alina bayinginiya actually babiri. Ne wude yeyita mama abayinginiya. Mama abayinginiya. Ye gundi ababe bakola ki? Gundi Makula. Alina omulenzi. Yakola ki? Akyali muto. Anti myaka 2. Omwana wa myaka 2. Era oba wategedde ddala alibeera looya. Gwe oba wategedde ddala alibeera looya. Oba musomesa. Oba asoma kubeera munnamawulire. Era oba wakirabye dda. Ku myaka 2. Oba nze ku myaka 2 nagenda oweze myaka 2 nga mmanyi kiyinja okuba. Waba w'abazungu aba ne factory. Owakuno oba otegedde butegeezi nti ye kubanga myaka 2 obeera ku university second year oba first year. Nti unasoma mawulire unasoma kiri unasoma kiri. Mama Teddy azimba church kyekimu kubirumisa gundi Bujingo omutwe. Ako sikaliro kati akakubye pasita. Jukira kati wano bakyali mu bisooto.
batulimba mbagenda simba Pentagon yabalema waliwo Matedu yababuuzaako nti bane mwe muyitayo eyo bakyali mu bisooto babazimbe kanisa kyekibuuzo kati oli ali mu kuzimba church ate Matedu naye aleme kola birumya nedda yakola bibye kubanga yabaleka kubanga bo bano ffe twababanjanga Pentagon nga bagaba bambala obuleega bwa $5,000,000 gundi yanavayo nagaba nyambala akaleega ka $1,000,000 abaana ne bajja basaba ku buyambi abaana ne basaba ku buyambi gwe nojja n'ogamba owoza abaana tebankubirako tebankola ki bo bayagalira school fees nga maama waabwe omuto makula ayambala akaleega ka $1,000,000 $1,000,000 zisasula school fees wa mwana ate Makerere ku university osasulayo okowakiri okyegedde bulungi nnyo kakati kitegeeza ki kitegeeza nti ono ebizibu byali mu kukaaba si byakaaba bituufu waliwo byatagadde omanyi waliwo kibayita omanyi bw'oba ocommunicatinga mu communication mulimu kye tuyita reverse psychology bw'ayogera ku baana aba ali ku ono atazaala kubanga ng'alya anywa avuga akyakala buli kirungi akituuseeko ate mu kabanga akatono ate akumbibwa ebyuma ebya West bijja ebyuma bino ebya West bijja buli mwaka ne binyuuna kakitegeeza nti expenditure nene kati oli ayeebuuza okola ki don't be woodwinked bujinga ali mu kubanja gundi mwana era bujinga omutuufu ogenda kumulabako ng'ebbanga liyiseewo ng'ono tazadde mwana nga naye amunabidde maaso ajja munaabira mu maaso amugobe leka naawe ate anti nkubuulidde bujinga asobola ogoba makula bulungi nnyo lwa mwana kubanga in fact tasobola mugoba naye yamutandikako dda ayinza omuteekerawo embeera amuteereddewo olwedde musabire makulu lwaki basabira makula basabire ye oba ye atakyakuba luswene ate atya yazaala abaana ne makula alina omwana lwaki yeganye fenna bane mutusabire the point would be mutusabire kubanga makula alina omwana kitegeeza asobola zaala naye alina abaana kitegeeza naye asobola zaala kati ki ekiri wakati awo babiri lwaki awaayo makula yabasabirwa awanike ne makula w'emikono kyakye basabire bafukamire pasito w'okuyajje ekikoligo kiri ku bo bameka so omu ayina nobanga ye balibale yamansizaayoko kyenkugamba kati era nkugambe pressure eriwo makula bw'atazaale mwana agenda naye olowooza gaayo atuukamu ekiseera najjukira obulamu bwe bayitamu ne mukyala we yasooka n'agamba maama w'abaana bange omusajja omutuufu obiyitamu omanyiza waliwo omugagga omu yaŋŋambye omugagga omu yaŋŋamba nti mukazi wo omukulu ne bwakwe tomugobanga ne bwakweyisizaako obubi atya mama abaana tomugobanga bwe mwali nga mukyali yala tomugobanga nga mwine sowaani 3 mu nyumba yaŋŋamba tomugobanga ate yemala neefuuka essuuka weebale naŋŋamba tomugobanga otegedde naye bw'ofunanga ssente tomugambanga nti ozifunye mukyusiza embeera naawe weekyusiza oyinza n'owasayo omukazi omulala muntegedde mugagga yagamba mugagga yaŋŋamba abakazi obalaba batukola ebintu bingi nga tukyali yala olumu batwenda nako nga tumanyi naye nagamba tomugobanga ogumanga buki naye bwe Katonda bakuwanga ssente n'ozikwatako bavubu tomugambanga nti ozifunye omukyusiza mbeera n'owasa n'omukazi omulala n'ofunayo naawe gwofuga ye omukyalo omulekanga ekitiibwa kye n'abaana babakulu n'obawa obulamu obulungi ne baba nga buli kibeetaaga tebajula naye naawe n'ofuna n'odaliza kaakati bwe mudda mu kisenge babiri w'omugambira nti waayo nvaako ndeka nyumira obulamu ndeka bwe nali yala wagendanga nekimbowa naye nkuleka ontegedde olwandika kudaliza nkola yabalwasa olwandika kudaliza ontegeera bulungi nnyo kati ate lwasa tadaliza yenyini adalimba budalimbi aki adalimba budalimbi naye kyenawulako okulwasa abaana be bonna bali bulungi
yabawe embeera anti kyengugamba ekyo kati jala wali bulungi and that's a mujana point mu kamera tamuleta yes. And that is the point ade nadalimba adalimba budalimbi takyadaliza bakwezi be badaliza abakwezi adaliza mwana kwezi adaliza kuwulira ajja mukadde yakuba luswede bana gayagala luswede ajja nno sawa yonna ajja gwe mama Teddy ekisooka Pastor Bujinga alemedde okutulaga kikyenyini ekitufu ekiriwo because Pastor Bujinga talina kyayinza kukulaga kubanga tekiriiwo ekyaki yamulema okuzimba abaana talina abaana omukazi amulemye ozaalamu nikimu kugamba kiganye buli kimu kitabuse ontegere bulungi nnyo buli kimu kyamukola ki kyamutabukako naye bwe yabadde ng'akola statement zino yagambye ekisooka kiruma nolya Christmas esooka eyokubiri eyokuna eyokutaano eyomukaaga nga tolina baana bo neŋamba sajja kimuluma ayagala abaana olunaku lumu Christmas emu bagambe tugenze namayumba ye lwaki tagivuga n'agenda ekitende bayinza omuggalire bweru anti kyekugamba kyenabadde nkubuuza ekyo wakiwuliddemu nti bane bwe nakeera ku makya nenva wano negenda ekitende ne makula wange nendabe ku baana makula alina okugenda naye bali baana bato baana babe bali bantu bakulu teetaaga nakutegeeza makula ng'agenda baana be kyekyo naye gwawuliddeko nti bamusibira ku gate wawuliddeko nti yakubya essimu abaana ne bakola ki tebagana okukwata nkuba essimu tewali akwata wakiwuliddeko nedda kitegeeza ki alimba omutuufu ekyokukola akimanyi n'omutuufu w'okunenya amumanyi eyamuteeka akatambala ku maaso amulemesezza okutuukiriza by'ayagala jjukira eddogo likaddiwa baga bwetandika okaddiwa ate mbu likola gundi effect likola backfire naawe oli mubakkiriza nti Pastor Like ali possessed n'eddogo ate eddogo lisinga nnyo okubeera mu bapasita eddogo lyagala nnyo abantu abo batyo kubanga sitaani bw'aba alwana tanoonya kinafu anoonya w'amaanyi asobole okuswaza Katonda ye gy'ayagala owuwo munyenyeza era kankubuulire sitaani tasobola kulumba muntu olwedde nga wuwe alumba mulokole if you remember Bujingo omutuufu owokugundi owoku Bat Valley Theatre Victoria ne Bat Valley omumanyi bw'obakwata lwali n'okwata owoku Bat Valley n'okwata n'ono bwe basisinkana bakola ki balwanagana owalera oli amusinga bunene and that's the point nti sitaani bw'aba alumba era kati olwaba alumba abantu nga bapasita ngaabo naye kati mmwe neno sitaani amukozeeko ebikolobero ennaku ezo omukazi afiiridde mu kyaki ate nga gw'oliwo okuwonya kyekyo avuddeyo enkyatunze soda ate ne bigira ne byonooneka omanyi waliwo omuntu okufa ne byonooneka ne bijjirako ebintu ebirala bingi nnyo otegedde ne bijjirako obulimba ne bijjirako ebigambo ebitakwatagana naye bwana Kalungi Pastor Bujinga ono mukwawukana ne mukyala we singa yasirika busirisi n'afuna makula w'ebbali eno n'atabetana mu mawulire tebyandibaddewo Mama Teddy yandiroonyeza walwanira wonna ebbanga grounds kankubulira ekintu kimu okitegeere gwe watandikira okulabira makula si we yatandikira okubeerawo yaliwo olwedde ekyo kituufu kati ebbanga ddene baali bagugulana nga sitaani alwana ontegedde omutwala simukola ki omutwala simutwala kozesa USB yako tekayinza okukusumbua otegedde omutwala simukola ki simutwala okitegedde bulungi nnyo awe firimu we yali eyo firimu yamalawo awo emyaka egyawera nga gwe tonna bakumanya nti waliwo omuntu kati omukulu yennyini yajeeta mu mawulire yandibadde ebeera eyo ng'ezitoye bafirimu actor ne bagifiiramu yali ezitoye ng'emaze okuzitowa makula nga mugamba nteeke ewaka nkoyo omuzigo
ande chana kyatugamba yagenda nganga asoba busobi nga ina ne moroka javuganga etali je bali tebamanyi ko chachi nga agenda okuba ziruswini mu muzigwe wa makula exactly kakati filimu ekula kati obwenzi bukulira ddala butandika okulabika bwe butandika okulabika ono n'atongoza yatandika kaaba nti nzibadde abadde tafuna luswene okumala emyaka egyo omukazi akulu okutasa sina bwetaasizo bane basajja banange namwe mulabe mukirabe myaka 10 si naye ate mu myaka 10 n'azaaliramu omwana omusajja wane yalimbamu kwalekayo omwana w'emyaka 3 ate kitegedde firimu kati kakubuli omuzimu gw'obwenzi nga gwakulinnye ate omuzimu gw'obwenzi gukola bubyo nnyo abasajja tanti abakazi batabuka naye omusajja bw'atabuka nga omuzimu gw'obwenzi gumulinnye nga omuzimu gwa bwenzi obene mando akayima kaseegu nsoga mando ansoga bagita kaseegu gwe mama Teddy yagambye abaana bali China bankubiddeko tebalina budde nga atalumya nnyo talumya yakugamba amazima so that ono alowooza nti nno bayinza okujja ne badroppinga in ne bamulabako tekijja soboka bali China kwegamba masigawo kaaba bw'oba ng'okaaba bakubira essimu ozirina kubira essimu nze nakugamba edda nti ng'omuzadde gwe mbuulira ngambe nti omuzajja nze nani musaasidde senga bwakadde ku makya nagenda ku mulyango ne bagaana okunzigulira nakuba essimu amaana ne bagaana okukwata essimu yange awo kitegeerekeka naye bino byayogera it cannot be business, let me tell you. Ate abantu bana baawukana nga abaana bakuze balina ennaku buli kimu abaana babikirabye buli kimu abaana baba bakimanyi okyegedde kubanga bano abawala betwogerako bano abantu betwogerako bantu bakulu Doreen alina abaana aba ontegedde bano bantu bakulu betwogerako kati abantu betwogerako abakulu kuleva eyo si bwana buto nti ogenda bugamba buteeka mu mmotoka obugambe ogende mulabe taata wammwe bantu bakulu abakola informed what decision depending on their personal analysis kubibala bye kakati gwe tosobola kujja kulowooza nti bugenda kukya ku makya mbu bonna beekwata ekitole bayingire taxi bajje bakulabe olaba abaana bakula nga bamaze okukula abamu ne baba nga waliwo akulambulako buli wiiki nga waliwo akulambulako buli mwezi nga waliwo atakulambula emyaka 2 nga waliwo gwosobola okukubira obukubiza essimu tiwajangu ekeeka noli ajja mikolo wali wajja ku mikolo wali wakuziika ababiki nga lwomulabako naye nga bonna abo bonna baanabo ate bonna abo tewali gwayomba naye naye abaana bano oli kitaabe biological father tebasobola kumuddira luga waikankubire ku muzeeyi alo kama yebaziwe bajja kumukubira agumemu lwaki apapa tabasa ku muliro tabateeka ku muliro mungi abaana bino bonna babiri abanga ayambala obulega ono ng'agamba nga Teddy agamba mitani ni makula nze nyambala kaleega ka miliyoni 5 ontegedde ebyo byonna abaana babiraba naye abaana bayita mu tulama y'amaanyi kati omwana abeera awo jjukira abo abaana bawala bakuze balina abaana balina maama waabwe bebamulabirira kati maama abeera awo waati mu nnaku ye waati nagamba kati maama abeera awo waati bamutunuulira nga bwe bawulira ono maama makula ng'agamba nze nne gwe mulaba nyambala kaleega ka miliyoni 5 najjukira nga bagenda kulya ntula okyegedde abali mu maanyi gaffe dabanyumirwa amaanyi gaffe ekirala eno church yali ya bugingo yekka it was a family business by the way omukyala n'oyo omuwala omukulu n'abeefuulira n'abasayiningisa empapula yasooka balangirira nti agenda bakubira emyezi egi ku kituuti babadde bagala kubba najja ne mukyaki nagaba babadde bagala kubba ttaka lyammwe nasooka babajja mu bukulembeze bwa administration awona mu radio n'abagobayo ku mpapula n'abajjako ne babeera mu kuba nafuya kati ovanga omuntu atandike nze nali ntandise ku bintu bye babinzibako manyi bwe kiruma teri kibi nga muntu kutandika naye nga mulowooza ku mulimu ku peegi egi n'atuuka wakati neyefuula omugezi n'akufuula nti gwe totegeera ontegedde kiruma nnyo era nze abantu bekikola be batyo mbalina naye sibasobola kubasonyiwa ndeka baleke kusigalamu naye noga
omuleka bulesireeta omusonyiwa era mba mmaze olulayira nti sijja kuddamu kukolagana nabo si balungi ebifo bibiri oba bisatu Pasa Bujinga ayine n'amayumba ayine Kanani ayina ne makaga amakulu ayagala abaana bano bamusangewa. And that's a question back to you. Chechije nagambye. That's a question. Wo watadde location y'abaana okumusangamu. Zinamwadde amagezi. Zinamusabe jasa akade ka sente aka. Kamunga kingenda kakozesa kwa nedda. Ngenda genda ku Serena ate abaana tebali bana. Bana bali bana. Naye pastor wako ye wokutana. Zingenda genda ku Serena mbabokingire dina oba lunch. Zingene njo gende mama Teddy mugamba abaana abatuwe bagende babuuze ku kitaabwe mu Newton ground ku Serena oba ku Sheraton. Zinamugambe ambika bisigala nebaza luvanyuma. Kubanga abaana otojja bagamba nti bagende n'amayumba. Baba tukenda mu ne babawe ekiba ku makula. Ozibwa buzize. Kabaga nti balese abatemu. Ate n'ekirala obudde bukyali simanyi lwaki akaaba. Still early. Gwe tomanyi nti n'abaana batusoleeta abasajja. Bani abanayambala ekkanzu. Ate oli yazaala edda already. Era naye yanoonya waateeka emikolo. Ne wabula ajjukira Bujingo yagaana okujja ne ku graduation ya Winnie. Emikolo egyewaka weegiri. Ewakati waliwo amaka makulu. Anti je wali ewaka naye kati taata ali atuula. Taata batuulangawo. Zibampite. Taata batuulangawo. Onootulawo? Oba basasule anko. Anko kwezi. Atulewo nga taata? Taata w'abaana ba Bujingo? Bamusasule. Bamusasule kuba si ye taata waabwe. Nejja aba atudde mu kiti kya taata? Mu kiti kya taata musajja mukugu bulungi nnyo. Asabe n'omutwalo. Bagwa banene Pasa Bujingo. Ate abaana amuwana. Amwokyayo bbaleta omutwalo. Abaana zigabana miliyoni nga 3. Abaana zigabana Mama Teddy. Mama Teddy? Mama Teddy yafuna gomesi ya maama. Ate kati yakuziza abaana. Ono aba atudde ku mukolo oli aba yakuza abaana nga unagenda ngagabana n'oli. Tebagambe nti ate anko kweza ate yagira. Anti abantu bamanyi. Tuyamba buyambi. Ate kati kyovula ngugambe nti kati abantu gaba anko kwezi. Takyali ku level ewayirizibwa ne bw'omuwayiriza ne bw'omuwayiriza akusekera busekereza ng'atereza ngagamba nedda natuddewo omuntu omukulu nabadde nabo omukolo ogenda kufa kubanga Pasa yagambye nalowooza nti nateeka abaana batosofumbirwa kati byayagala nina abawala abalungi tokawulidde nina abawala abalungi nedda Bujinga ekituufu kyali mukola ali mu kubanja makula mwana era makula baba taazaale bagamba nti omugole tuleese muto bw'ataazaale nga tumuza akayimba kalikaako nkubulidde ate omugole omuto omugole tuleese muto bw'ataazaale nga tumuzaayo omugole omuto abanyaka meka simanyi yandibadde muto naye tamanyi nti makula ali wano ayinza n'okuba asingawo naye ekyo si kyekyo ali wano nati kakati takyasobola kuzaala makula takyasobola ne egi yenyini by science oba by ne science yenyini atandise okumuddukako ayinza okuzaala abaana n'atadda anti nkubuulidde kuba kati I'm talking about mukazi mulokola alina essuubi liri erya Saala yazalira ku 7:5 omu Bayibuli nedda ssebo naye nkubuulira mazima bukyanga bba ono yabba mugumu nkugamba kati bino birimu ensonga 3 ono bamubanja mwana ekyo kimu bamubanja kyaki kuba kati kyaki ono keyatandise okuzimba biswaza Mama Teddy keyatandise biswaza nnyo wabanga Mama Teddy azimba kanisa biswaza olaba oli yabuuza n'okubuuza nti bannaye simanyi mukyali mu bisooto naye wabudde omwana bwe yawanze namulengedde natugamba n'omwana oyo omuto gwagamba n'erinnya lya Bujingo yali ejjako yafuna taata omulala omwana tabanga kati ate faza figa kye yatuulawo omwana Isaac gwayogerako yafuna taata omulala naye erinnya lya Bujingo takyali talimanyi okategedde
ate mulayini eno netuwulirayo nga pasita avuma Kayanja. Mbwa gwe ne woolikola oti abaana abo tebalifuuka babo. Jukira pasita Kayanja. Anti pasita Kayanja family eyo yayimirirawo nnyo. Ye yakola yayimirirawo nga pasita. Ne mama ne mukyala we mama Jessica. Era ne bayambako n'okuwe omanyi abaana baali basomera ssente nnyingi. Oyo omuwala abadde asomera bweru obwa inginiya bw'ennyonyi. Nga bwa ssente mpitirivu. Amateni tabuli ntazirina naye pasita Kayanja ne mama Jessica ne bayimirira. Ne bagamba mwana asoma amale. Ne bayimirira. Kati bo omusajja abakuba ku mutwe. Mbwagwe ne wabaana olikola tebalifuuka babo. Kati abanga otabanga mama Teddy abaana b'omusajja abagabira Kayanja. Omukazi fe tuli Baganda era mu Buganda to celebrate nga kitaawo nga mama otannafa. Mama akeera ku machana agamba ekigambo. Oli wa mulirwana. Nti gwe nno wepanke ennyo nga bwe weeyita gundi. Mama Dda yagambanga mwana wange ewa mwami kwezi awo tokwanawo. Tokwanawo. Olabya mwami kwezi biyiteko basezi. Tobesembereza. Kumba abamaze okugamba. Tibali bannyoko. Weesiriwaze ng'olekamu. Tobagira. Naye omuwala mu kuwanda kw'omuwala yagambye. Ne Uncle Richard Uncle Richard yatuleetanga mami olugambo ate Uncle Richard ate ng'akwanira mbu Simanyi ne Susan abasajja Uncle Richard mpaye. Era kati olabe ya Uncle Richard bwe bikomawo nti tutandika okubuuza Uncle Richard ekituufu ekye yafa kyali ki bwali bulwadde ki yafa masasi g'okubawala kata yafa lugambo oba yafa birala masasi yafa masasi ag'okubawala kata kati ekibuuzo ani yagamukuba pasita gwe yagobako n'atamukwata n'amala neyevugira omulamu n'agweta kazolite emulako kasa yakolako kyeyakola. Mama Teddy tayinza kuorganizinga abaana ne balaba kitaabwe. Ekizibu si kyataata abaana abakulu nagambye dde okuleka ono omuto okegedde mutali myaka 10. Abaana bakulu okegedde abo abaana bakulu bakola okusalawo ontegedde so baba bagala kye bali munoonyi. Baana bakola okusalawo kati bino byonna birekawo anti Suzani. Anti Suzani obufumbo naye butanso mutagalako kubaganya okuteekamu bugenda ebibbe tebyala yamwebbira nno ebibbe tebyala ontegedde ebibbe tebikola ki tebyala. kakati gwe kyoba omanya nti awaliwo ekitali kituufu awo. Ebigambo ebyogerwa si bye bigambo ebituufu. Ebyogerwa byanenya birala naye byaliko birala. Kuba naye mabegako waliwo kye mutawa budde. Kiriwa? Yatabuka muukaawe mabega. Ng'era ayisa mu gundi gaali Susan gaali. Waliwo we yagambira Simanyi gwe omukozi we waka bosi wakusabako togaana. Saawo. Waliwo walala mabegako. Yayisa mu gundi gaali. Waliwo yagamba Simanyi mukali kyaddi wamala okusumuka mu omwana ono n'ava mu bono bebi gwe bamulekera Simanyi bikoze bitya fete tulina buzizo. Kati emirundi mingi alabise nnyo ng'ayisa mu Susan eggaali. So kati kitegeeza nti Susan ali mu kawungeezi ke. Nekyalidde akiridde. Emyaka bwe giba gikutta 7 ng'oli mu maka agatasuzeeko njala. Oli mu maka ng'ovuga emmotoka gyoyagala. Kuba kyolidde okiridde. Kyalidde akiridde. Kuba kati Susan ko bukujjo bwalina asobola kubanga amufunyeemu ekitaka ewalala. Sira kiri ng'amuzimbyemu n'ennyumba. Kisoboka. Ne Susan yawe musumba omwana. Anti mugamba kati ne sayansi w'obulamu. Menopause. Oyingira emyaka nga tokyasobola kusindika. Pasaka kande? God. Bonna abapasita abasazeewo twagala okwebaza abapasita mwenna abavuddeyo okulaba nti
pasita munnammwe muyimirira ne pasita Teddy n'abaana abafiirwako taata waabwe yereka naawe ate abaana kitabwe gyali jasenti yasula obuvunaanyizibwa yabasuulawo ne mufaayo naye ekyondo ekyo kyatwaliramu abapasita bangi kubanga buli pasita yavangayo okuyamba ku pasita Teddy bamulumbanga buteddeza so naye bapasita mwenna balumba pasita mwebale ono wekavule yanyo temujjanga okwo senyonga temujjanga okwo mwebale omulimu bakola omulimu bulungi kubanga oli pasita munnaabwe ono pasita omusajja pasita munnaabwe n'omukyala pasita munnaabwe oya simanyi makula pasita kati manyi wano mukampala omukomusumba automatically gabanga majje mukamunnamajje oba munnamajje ne mukulembeza w'eggwanga wenna ofuukirawo omunnamajje munyamajje funa ranka ekukulembeza kuba gwokulembera amajje g'eggwanga bakuweerawo ranka ate ne wano kati baleese ate neteeka eddala bwe bakusiba ne munnamajje ne mugenda mu kooti masho gwe basooka kuwaayo ranka nawe oba obadde civilian osobola okuvunaana ng'omunnamajje nga binyuma bakuwaayo erya sajenti gwe sajenti kopalo gundi era kati ono omusajja alina beesigye mu kkomera era kati alina ranka kwasagala ebintu byamajje biraba edduka bw'ova mu kkomera nga bakutadde ankawe ng'ogibaddiza basiru ogibaddiza teba nti oba ofulumye kkomera tokyali munnamagye ankawe ng'ogibaddiza so maama Teddy twagala okukwebaza naawe obaddewo nno ssebo oli w'amaanyi nnyo omuyaga gwali tegusoboka ate n'asalawo n'atandika ekkanisa ndowooza kino kyebayita blessing in disguise it was a blessing era kati wenjogerera nti nagambye ekyaki yatandise ozimbibwa era byebimu ku stress ekuba abantu naye sente zirabika gwe sibe ndigasebo ono asondedde ekkanisa emyaka 7 ekyaganye noono ow'emyaka 2 leka naawe anti ono wa Pentagon oli ayinza okuba yazimbye Hexagon bayinza oba nga azimbyewo akasookerwako ate jjukira mukyala tasobola kuba nga azimbye kinene nga ekyono kuba eneyo ono ekijulisizaawo kyegera kuba eyo no nene ate eyo no oluusi ebimu leero olukyanga baleeta bireeta ebikozesebwa ebimu bigenda va China ate ng'ono yakozesa bya Uganda so kitegeeza kya maama Teddy kyanguko kiri achievable kane naye tumwebaza ozimba ekyaki era eno kyaki eri Pentagon gwe Pentagon nno munne tekiriyo mu Bible tewetaaga kubaayo kubanga yetazimba kyaki yazimba Pentagon wozimba ekifo ekikuŋŋaanyizibwamu abantu bakatonda bati kyandibadde related nga St. Stephen's St. Paul naye Pentagon ya mukulu gwani agambye nti yazimba kyekyo kyoyagala kirowooza kyazimba asobola kizimba tugenda okutunga warehouse nga office za piraawo it can be anything sobola okubeera museum kiyinza okuba ekifo ekisanyukirwamu yinza okuba moolo yinza okuba moolo so fe tuleme kuddawo twemba ate azimba kyaki naye bambi kyaki musirise yo basirika bambi abagamba mugirenga mugireka mbone basirika ne bakakana so tugirindemu so nga tuwunzika amagezi g'omwaka nsonga y'abaana asooka tubulire lwaki abaana tabalaba abaana omanyi waliwo kye bagamba nti bwe twali tukyasoma twalina oluyimba olugamba nti bw'obanga tosobodde nga eddembe lyennina ng'omwana ddembe lyange lyabwe bange constitution nerirangira n'omuzadde waakoma emulagawo okufukamira nkubuuze kakati the idea is bwe tusinkana nga twebuuzaawo tosobodde nga tweyisiŋŋanya sikyatteeka nti tewali tteeka ligamba nti nno omwana etteeka limukuwa paka ng'alina emyaka 18 bw'afuuka emyaka 18 aba afuuse omuntu mukulu munno kati biba bifuuse eby'obuntu muba muyingidde mu buntu
Bannaffe bano ba earth engineers basangibwa Wandegeya era nga abo bo ebintu bye bakola bino ebiyamba ku security. Bakola gate za silencer nga gate ejja kabira abantu ng'ogiggulawo. Ate bakola gate nga osobola oginyiga remote n'oggulawo. Tuwadde n'obuzibu nga abantu batuteega ku magate. Ababbi bakuteega otuusa naje ne bakuba ennyundo. No, sina kindi n'okkubira ba neighbors engombo anti oyita ab'omu nnyumba bakugulire no beebase tebawulira ate ba neighbor nabo b'engombe batamye naye katikana akantu bakakola nga motoka obeerako mu motoka wano ge bw'otuuka mu geti ng'ogisongamu eggulawo ng'oyingira ng'era onyiganga eggalawo so anti ekyo tekinologi mulungi tekinologi si mubi so bakendezaako ebintu ebyo by'okuddawo n'olinda ku geti na biki be bannaffe abo ba earth engineers limited basangibwa Wandegeya mubakozese kuba ku simu eri wansi awo mubeyambise basobola kubanga ate bayamba ku nteekateeka eyo awo nawo tubeere nga tuggusaawo. Dr. Ssenjolo wa Biva Organic mukwano gwange abatumidde nnyo ngambye nti abantu bangi bamutuukidde nga balina ebirwadde bayulika ebigere simanyi balina encaaca balina amaga balumizibwa amagumba bafuna ebitututu ku mibiri abantu batugana weno gondi yayiwa kamusena katikana kusena nga wetaaga kukuwa bubwi ddagala osobola okuba nga oterera so mujagenda muwali ku Beaver House emengo awo ku Beaver Organic bayitawo ku Ham Mukasa Road oba ku opposite BBS oba wali ku Koti y'Emengo ekyo kikubo opposite Koti y'Emengo ekikubo kyokwata otuuka bulungi nnyo ku Beaver House oba ku Beaver Organic awo emengo oba gavumenti kizimbe kiri ku mukono gwa Kyengulu kiri ku langi za kiragala era ogupande ogusongayo ojja kubanga ogulaba nga gusonze wennyini mu ddwaliro abasawo baffe bali balungi ddala bajja kubanga bakubuuza bakugu dokita ajja kubanga kebera era akwekebejje olwo nno ogende maaso okubanga ofuna obujjanjabi enjala bwe beekulumya eddukira Wandegeya ku ewanna mubiru awo Dream Restaurants ziriwo nnyingi mpitirivu gwe weeronderako yanakulya oba leero bayiza oba mpitumya akamere oba njagala kulya kweno y'oku Byashara Road oba njagala kulya ku y'oku Bitaala kati gwegamba kale ekkubo lyofubutukidde mu yonna gy'obeera ova w'okyama bw'oba ova eri kubiri kyamira kuyo ku Equity Equity eri awo tunna ku Equity then eri awo waggulu bw'oba ova eno okatale k'Ewandegeya genda naga amakubo abiri gy'otuukirako eri awo bw'oba oli mu Bitaala waneeno oli wadde oyangayanga oli awo no Haji Kasule Mall kino kidda Kavule kyekizimbe ekisooka ate yeyawo eriko n'ebisulo ogamba bamaze okulya osobola okwambuka ne weebakamu n'opowamu batuwa ekiva ku kyemisana ekyekiro ku makya breakfast bakola ekyeggulo kyemisana n'ekyeggulo ekyekiro birala kozi eri waggulu gyebagamba gyewummuliramu ekyekiro kati ekyeggulo kirina ate nga bakola ne delivery singa oba olemereddwa okutuuka mu kifo ekyo bamanyi balina obusajja abo buleeta emmere bulungi nnyo nga bakubira nga bakolako so be bannaffe abo n'emikolo bagifumbako era bakozese olina kyogamba sina kyeŋŋamba y'okuleka aba Engo Tours and Travel mikwano gyaffe bakutambuza butambuza wonna woba oyagadde okutambuza simanyi oyagala gendako wa simanyi oyagala gendako wa simanyi oyagala gendako Mudumbe oyagala kugenda wano genda wali ebintu ebifaana bwe biti byentambula byonna babikolako ku level eyo kale Mukama Katonda basangibwawo basangibwa mu Kampala Kololo awo ofisi zaabwe ziri